Osibye otya gwe omulungi eyeekumidde ku Sevia TV webale kubanga okyali naffe anti Sevia TV y'omulembe guno buli kaseera tuba n'ebipya n'omuweereza wo Birimye Supreme Rose nga leero tulina n'omugenyi mu studio nga azze okutubuulira ku biki ebimukwatako era ngenda kumusaba atweyanjulire. Nyaba amannya go gwani? Amannya gange nze Honey Pressure. Ye Honey Pressure. Honey Pressure, right. Oli musiraamu? Ndi musiraamu. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Swawumwe kutwala etya? Bulungi. Tennaba kunyigirizaamu wadde? Okay. Watandika ddi okuyimba? Natandika okuyimba mu mwaka gwa 2024 era nga natandika n'oluyimba lwe bayita Romeo na Juliet. So this is the third year, gwe guno mwaka ogwokusatu gwe tugendamu nga nnyimba. Okay, watandika 2024. Kintu kati ogenda okitambuza. Biki ebyo ebyakuleetera okuba nga otandika okuyimba? Kiki ekyo ekyakusikiriza okubanga mu byonna bye walikoze oba kuzannya katemba oba kola ki gwe n'ojjayo okuyimba? Ekisookera ddala si okuyimba talenti yange nkiina muli munda nkyagala. Aye n'ekirala waliwo ng'abayimbi nga tugeza like Shiba Kalungi ne Spice Diana otunuulira gye nvudde waabwe gye baatandikira mu kusoomoozebwa mu biki, so nange ne banjagaza ekintu kuba kati bantu b'amaanyi mu ggwanga. Kati naawe oluubirira nti tuliba lumu naawe n'obeerako omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga? Inshallah. Okusinziira ku ebyo by'olubirira bani abakuteekamu ssente abasponsoringa music wo? Currently sirina manager, just kati omuntu alinga manager wange edaddy wange yansupporting. Actually bazadde bange be bansupporting essaawa zino eno. Kozi n'abantu abamu nga ba Mr. Zedi baani abo bonna. Okay, nti ne bazadde bo bakisupportinga okuba nti oyimba? Yes, bakisupportinga kubeera bakinjagaliza. Okay, bazadde bo beebale nnyo olw'okuba nti basobola okupromotinga talent yo. Gwe muli kuba tulaba nti mu music industry abakazi beemulugunya nnyo nti basanga ebizibu bingi ate gwe naba olinga akyali omwana omuto. Gwe bizibu ki by'osanga right now mu myaka gino 3 kanjiyita 3 gy'ogenda okumala ng'oyimba? Ebizibu by'ensanga osanga abatakwagaliza. Tulina bangi abatatwagaliza nga bagamba lwaki kayimba biki kasoma kayimba lwaki kabikola. Abatatwagaliza bye bizibu bye tusinga osanga. Ebizibu ebirala ssente ez'okuproducinga ennyimba biki bwe bityo ebisomoozo by'ensanga. Ebyo bye bisinga okuba ebizibu by'osanga. Nti kati nga tetunnabagenda wala kuwasaganya otya okuyimba n'okusoma? Okuyimba n'okusoma if it is time nti budde bwa kuyimba omwoyo gwonna n'oguwa okuyimba n'ogamba nti nno sigenda kukwata ku kitabo oba sigenda kukola ki omutima gwonna kanguwa okuyimba, then wekuba budde bwa kusoma omutima gwonna guwa okusoma. That's why nayise ebibuuzo byange bya senior 4 era nyize A-level. Oh, congratulations, wamaze ebibuuzo byo bya senior 4. Babirabye tebyabakoze bulungi oba gwe byakukoze bulungi? Okutwaliza wamu tebyankoze bubi. Gwe tebyakukoze bubi. Congratulations. Okusinziira ku ebyo ebizibu by'osanga obutayagaliza biki ebyo gw'obisolovinga otya? Kwesiga Katonda, aboogezi n'obeesonyiwa n'ogenda mu maaso ne talenti okuba ky'oyagala oba okimanyi era ekiruubirirwa ky'okitegeera. Okay, olina kugumira ku kiruubirirwa kyo ne weesiga ne Katonda. Kati wagambye nti musanga obuzibu bwa ssente mu kuproducinga ennyimba. Kati ekizibu kyo mukimalawo mutya? Ekizibu ekyo engeri gye tukimalawo, daddy wange aba afunyeyo kasente akasobola okuproducinga oluyimba ng'akampa nga tuluproducinga naye nga twetaagayo ne manager era oyo yenna asobola okumanaginga nze bwendi. Okay, naye naali willing kwegamba okayisizaawo nti yenna awulira nga yali agadde okubeera manager wo n'akuyambako oli ready bw'omwetaaga. Tolina qualifications zonna zoyagala? Era ng'omanaginga okurecordinga video nga obimanyi byonna abamanager baba babimanyi. Okay, kasita abanga byonna ebyo abisobola. Kati essaawa zino olina ennyimba mmeka? Essaawa zino nina ennyimba 8 kuba olw'omwenda terunnaba kutereera bulungi lukyali lupya. Lukyali mu studio tonnaba kuluta. Okay, congratulations okubanga mu myaka egyo 3 owezaamu ezo ennyimba 8. Kati mu nnyimba ezo zonna luyimba ki lw'osinga okwagala?
oluyimba lwensinga okwagala lwe luyimba lwe natandikirako luyita Romeo na Juliet ndwagala nnyo nnyo luyita Romeo and Juliet. okay osobola okulutuyimbiramu okwo Nsobola. Guno mukwano gwe nnina tonight gana amasavu togatanga gocha I want to give you my right baby togana tukikole mpaka kesho kankuwa mukwano kupenda yegwagandota every day night boy njagala nkutwala ko Paris eyo my baby watali polisi bahate bakabe neba ex abafa bazuukile. by ex abafa bazuukire ebiseera ebisinga bagamba nti omuyimbi agenda okuyimba oluyimba ng'asinziira mu situation gy'alimu nawe wali oyinako situation gy'olimu okuyimba oluyimba lwa Romeo and Juliet? Nedda kale nga olaba wanene mu ggwanga lyaffe ennyimba z'omukwano zitunda nnyo gospel atunda ne tatunda nnyo kale ennyimba z'omukwano ze zisinga ottunda. Okay, gwe wabbesingira kuba nti ennyimba z'omukwano zitunda n'oluyimba anti ze tulikola binyumira bafaani baffe sikola kikunyumira. Okay, mbadde manyi nti walina embeera gy'oyitamu obanga eya Romeo and Juliet. Okay, kati olinayo oluyimba lwa gospel lwonna? Sina luyimba lwa gospel. Olinayo oluyimba lwa gospel. Okay, kati biruubirirwa ki by'olinawo mu maaso gwe weerabamu kyawo singa music wanaaba amaze okutrendinga? Music wange wanaaba amaze otrendinga nina ebirooto byange byenjagala okukola like njagala kukola like ekiyinza okuyamba ku baana ab'obuwala abato nga nze okuggyayo ebitone byabwe si bawala bokka wabula n'abalenzi nga basobola okuggyayo ebitone byabwe wansi oba kuzina oba kuyimba oba comedy anything something like that byonna Ekikulu you want to promote their talent. Okay, abawuliriza ennyimba zo oba kale kambayite ba fans bo oyinza kubagamba ki? Kyenyinza obagamba banneekuumireko banjagale bansapootinge nange nkyabawo ebipya nkyabawo ebirungi. Okay, okyayina bingi ebyokusumulula bingi byoterese. Okay, kati ng'oggyeko oluyimba lwa Romeo and Juliet sobola okutuyimbiramuko oluyimba olulala lwonna nga oluwulira ebyaddala naawe bw'oba oluyimba ovibinga nga singa nange mba nduwuliriza ebyaddala ne bwe mba mbadde mu nnaku nsobola ogivaamu? Oluyimba mpozi waliwo olwa kolabo olunyumira baluyita Soda. Lwo lunyumira nnyo era ndwagala nnyo okuba waamu. Shiro tetoro, she wanna ngoro, she dey on my head, she don't mean goro, she got me falling, she got on the love lorry, me don't me want me don't need it, forever roro, me want to be she, muroro kore, she said she wanna be there forever, she said she wanna win me her body, oh kaka, in my blanket, she got me there, she said she need my banana, she chop it, she want cassava, said she want it sakito, go, and I got go. Bannange for sure you're talented oyimba bulungi. Thank you. Okay, kati ye daddy wa akusponsoringa right now toyina kyomugambeyo? Kyemugamba ayongere okunjagala okunsupportinga mu byokusoma then ne mu byokuyimba bwe kiba kisoboka nnoonyezeeyo ne manager era akimanyi nti mwagala mwetaaga. Okay, tweyanza mpozi amanya gwane? Honey Pressure. Honey Pressure. Obuyimba bwe ndoza mubuwulidde bwokya bunyuma nze kasiza okunyumira ka Romeo and Juliet obusimanyi mwe kaliba kabanyumidde naye nze kanyumidde. Ennyimba zonna z'olina gwe zeewandiikira oba wali wakuwandiikira? Ennyimba ezimu ze nzeewandiikira then endala kati such kolabo sisalwandiika nzekka nfuna n'abannyambako wabula n'ezimu zisingo zange ngenda mu studio producer ayinza okumpa bulamu biki bwebityo. Naye ng'ezisinga obungi gwazeewandiikira? Yennyabo. Kuyimba okwagalira ddala olaba osobola n'okuwandiika oluyimba? Nkwagala. Okay, kati ng'oggyeko okuyimba nga tuzzeeko wabweru wa music ki ekirala ky'oyinza okukola ate nga si kusoma ate nga si kuyimba ki ekirala ky'osobola okukola? Kyenjagala nsinga kwagala travelling njagala nnyo okutambula okulaba ebifo eby'enjawulo nze njagala nnyo emizungu emitambulo. Oyagala nnyo emizungo. Kati bifo ki bye waliwulidde nga kino singa okigendamu owulira nga osanyuse kubanga ogambye oyagala nnyo okutambula nga singa kyekifo ebyaddala oba okigenzemu owulira nga osanyuse kale bifo ki bye wali yagadde okugendamu?
ebifo bye njagala ogendamu ebifo ebiri mu pati z'eyo Kasese wa eyo yonna kuba waliyo ebintu bingi ebyenjawulo ebisanyusa eby'omu Uganda yaffe kati so njagala nnyo otambulirako eyo mbeereyoko. Singa oli yali agadde okutwalako outside Uganda, wali agadde gendako nga mu nsi ki? Nandyagadde gendako mu USA. Mu USA. Lwaki mu USA? Kubanga osangayo abantu bangi mwe musobola okudiscussinga ebintu ebyenjawulo ne bakuwa ku ndowooza zaabwe ne bawa ku zizo, nange ne mbagazisa music wange ebintu byange ebityo. Okay, wali agadde USA. Singa oba wa collab, oyinza kola na muyimbi ki? Omuyimbi gwe nandyagadde okukola naye collab ye Tracy Melon. Tracy Melon yaliwo oyo? Tracy Melon yono omuyimbi yayimba Tovaayo, Sumagiza, ennyimba bwezityo Nakatota, oyo muyimbi. Lwaki mu bayimbi bonna Tracy Melon? Omukyala oyo alina eddoboozi eddungi ekisooka omunkubako ate n'empandiika yo oba bamuwandiikira oba yeewandiikira enkuba nnungi nnyo. Agamba gyebyo bye bisinga okuba nga bimukweyagazisa. Kati bw'aba kale nga tugambe nti ali ku stage, vibe ki eyo gy'ayinza okuba nga awa abantu nga naawe ogamba nti nange naali agadde mbireko nga ye nga ndi ku stage? About the stage performance, Tracy Melon tankuba nnyo. Omuyimbi ankuba ennyo mu stage performance ye Sheebah Kalungi. Ye mwagala nnyo kuba alaga vibe, akuwa energy buli kimu, olaba waakabi. Singa gwe oba bakutegekerayo ekivvulu nga olina okuperforminga, naawe osobola okuvibinga abantu? Nsobolera ddala. Toli shy? Nga ba vibe. Kasita nabo babanga ba vibe. Anti era abantu gwabaira alina okubawa vibe okubanga nabo ba vibe. Era nsobolera ddala ogibawa. Osobolera ddala. Ekyo kirungi. Mu bayimbi bonna muyimbi ki gwe weegomba gweyinza okuba nga ogamba nti singa nange nsobola okubaako ng'ono omuyimbi ne ntuuka wa waali? Omuyimbi nga Spice Diana waali si wabi nange nandyetaaza okubeerawo era inshallah okuyimba kwange kunaatambula bulungi neegomba okubeera nga ye. Mu nnyimba za Spice Diana luyimba ki olusinga okunyumira? Mu nnyimba za Spice Diana currently olusinga okunyumira lwe lupya lwe Stock ompya. Olumanyi osobola otuyimbiramu? Sisobola bayimbiramu naye nga ndwagala. Okay, biki bye weegomba ku Spice Diana? Spice Diana mukazi yekkiririzaamu ate alina talent, eddoboozi alina nalyo ate muntu w'abantu. So that's why n'abantu bamwagala nnyo era nange mwagala. Okay, nti muntu w'abantu, kale byakola bye bikuleetera okuba nga wali agadde okuba nga omufaanana oba nga okola byakola. Era muntu w'abantu, that's why era nange njagala obeerako nga ye. Kati baako ky'omugamba kuba akulaba? Kyennyinza omugamba waba asobola like anzigye wansi akuyambeko, anyambeko nange nsobole obaako wentuuka yadde nnyinza obutamusinga oba nnyinza obutakola ki naye nga mbeeko nange wembeerako nga oli wagamba nti under pressure kyekyo bisi. Okay, just oyagala akuyambeko naawe akusitula otuukeko waali oba tofuddeyo singa oba omusinzeeko? Eba musinzeeko nakyo si kibi kuba kati gwe mulembe omukadde ffe omulembe omupya ogujja. Mwe Abaganda bakiyita miti emito kati mwe muggumiza ekibira. Ffe emiti emito kati bo bajja kutuuka ekiseera bagende betuddewo. Ate nga mwe muliwo. Wali operforminzeeko ku stage? Nnyo nani performinzeeko ku stage. Abantu bayisa batya nga operforminga? Tebeeyisa bubi nnyo. Just kale ng'ekiri nti abamanyi batono si bangi nnyo, vibe tebakuwa nnyo y'amaanyi oba attention bwebityo naye nga nali performinze ku stage. Okay, tuli bagumu nti one day one time vibe yo ojja kugifuna. Inshallah. Abayimbi batera okuperforminga ku stage okwo ne baba kasukira obucupa ne babakuba obutebe, gwe tebyakutuukako? Tekintuukangako, temanyi ennyimba zange tezigwa nnyo kutuuka ku eryo ssa. Anti mbadde mmanyi akageri nti abamanyi batini, mmanyi abantu bayinza okwekalakasa nagamba kati ate oyo balese waaki ne bakyankalanira awo kakananga bakasusa obucupa. Tekintuukangako.
Kama mulungi banga tekikutuukangako. Pozi wagambye olina ennyimba meka? Nina ennyimba 8. Osobola okuzitugambako ezo ennyimba? Nina olwa Romeo na Juliet, nina teba kunyongera, nina soda, overdose, nina baby, nina daddy, nina mami, zeezo. Zeezo n'olulala olukyaliyo olunaatera okufuluma. Osobola okutuwamu akapiira ka nnyimba nga 3? Kantandike n'oluyimba lwa daddy. From the beginning, daddy me gave my loving. Ne mu kusooka daddy wayiwawo omubiri. Mpulira omukwano gwo gusingira, ndagira me no go reject your command, never go, be by my side daddy, never go, be by my side daddy, big sana daddy, urabona njuba yina nekisa big sana. Oluyimba olulala olwa baby. Bulijjo nkulota, baby boy nze wankuba, but your love jumper plenty. Give me more, for your love I can walk right through the miles, just to see your eyes boy. Don't deny, baby. Tuwe oluyimba kale akapiira akasembayo. Akapiira akasembayo nze kanneerondere tuwe overdose. Anti eyo yali korabo. Tuyimbireko patio. Overdose, and I love you overdose, and I love you overdose. Inside of me, I got the love for you, honey. Inside of me, wafuna katabe mu mutima gwange. When you miss me, I miss you. Let's make communication. Ndino mtima, I got love for you, nino rukundo. I'm the cleanest. Nino rukundo. Baako obugambo butini nnyo bwoweereza ku bawagizi bo. Bwe nnyinza obagamba banneekuumireko, banjagale, kuba nkyabawo ebipya nsumulula, nkyabawo ebyakabi, bo basigale nga banjagala. Mumwagale kuba abagambye nti naye alina olukundo. Ani pressure. Mwebale kubanga mwekumidde ku Sevia TV mumuwulidde Under Pressure era nga n'ennyimba ze zivibinga. Ebyaddala nze zinsanyusiza ate naddala overdose ne Romeo and Juliet. Nsigadde nze Birimye Supreme Rose, weekuumire ku Sevia TV tovaako.